Bagaddeko ku kyensonga ky'ebivvulu. Tukubeta kimubivvulu ebyabaddewo ku weekend. Tusookerwa Bruno Flight Freedom City ku Kibozibozi. Yagikubye. Kubanga kyeyogedde emyaka gy'olina ng'obadde mu industry ebbanga ddene n'ogamba yagikubye. Tobanga njawulo omuntu mulogo. Ndi mulogo? Omulogo ye muntu akuloga n'ajja n'agamba bantu obulwadde bukulumye. Ninga teyakuloga. Tebaba tukola bubi. Tebabeera wala nnyo abantu be tubadde nabo. Kati gwe tolina njawulo na mulogo. Amazima ogamanyi nti kiyagaanyi olinamu amagezi niyo oli mukumuwala nti yagikubye ninga ate amazima gati teyagikubye. Gwe muwa amagezi. Ndio tinga nti tuli Muganda. Olwaki? Sogera nnyo mazima. Oli boyi wange. Boyiwo? Naye sigala mwogera ku boyi wange. Buno boyi. Naye ati boyi obanga omuntu boyiwo omubulyanga amazima. Anokuddamu kola nsobiza ezimu. Nti akatijjo ka social media tekakulimbisa nti nofunye amaanyi ku ground. Nti abantu si basiru bamenya value of money. Okujja okuyima ng'otendereza Farida Nakazibwe kirungi okusima omuntu ng'akyali mulamu. Mwesibe ku kya Farida. Kirungi okumusima owuliriza kirungi okusima omuntu ng'akyali mulamu. But waliwo ekintu kye bayita ekisukka nga tekinyuma. Era otuuka ekiseera n'oyambala ekigambo kye bayita ndi celebrity. Gezaako okuyisanga ekyo ky'otunda mu bantu. So Bruno nze kyali wange nesimanyi lwaki ebibi nnyo bitrendinga nnyo okusinga ennyimba ze. Simanyi lwaki ebibi byakola bitrendinga nnyo okusinga ennyimba ze. So agezeeko nnyo kubanga music yasinga okutrendinga okusinga ebibi byakola. That is it. Performance wagirawo. Bruno gwe tukyaliko. Kyabadde nnungi. By the end of the day nti yabadde ebowalinga. Because talina mulimba tukikyamula. Yayingidde nawandyako nakulyako neweeraga byebyo nekiri kyabadde kibozibozi yakwatagana n'abantu anti tugamba kibozibozi naye abantu balina bamanyi value for money baagala bwe bagenda okufuna essanyu naye nga bayinza okugyawo value for money. Okuleeta Farida yakoze ensobi kuba buli muntu akomplaininga nnyo ku Farida tukubye Farida yakoze ensobi okuleeta kyaliwe. Nti ebimu ku bintu ebisinga okusula akatale ku muyimbi omusajja kwekova kushowinga omukazi okwanjula kusula omuyimbi omusajja naye ate kuyimusa omuyimbi omukazi. Embaga esula omuyimbi omusajja naye ate ewa ekitiibwa omuyimbi omukazi. Okukyala kusula omusajja naye ate kuwa vibe omuyimbi omukazi. So bwe kimu olina okikera ku nakyo kibala nokikala kiwete ng'oba kijjamu amagoba oba amakulu. Kyaliwo yabaddeyo president wa federation naye kankutemeretemere ku bimu byonna tubikuŋŋaanya ebitemerumu ku ssaawa 2 zennyini ez'ekiro ng'ekivulu kigenda mu maaso weyapositinze nagamba mugende muwagire Bruno. Ku ssaawa 5:40 weyatuuse mu kifo. Jjukira baggala ekivulu kikoma ssaawa 6 yatuuse ssaawa 5:40 n'alinnya ku stage nga ziri 6 awo n'eddakiika ezigwamu n'akwata akazindalo n'agamba poliisi ng'obuyinza President Museveni bwe yakuba ndi president's advisor Bruno mwongeddeyo obudde atuyimbire paka byategekeddde biggweyo. Nanti kinagamba nti ensi ng'eneefa buli muntu abeera n'obuyinza mu ngeri emu oba endala. Ate ng'ensi etandise okuba nga talina makulu n'atalina buyinza alaga talina obuyinza. Ate n'ensi ng'etandise okufa amateeka gakola ku bantu abamu abalala tegakola. Kati President wa Nigiina kyeka kuva mu buto bwe nakye yali alooterera ekyo kukola ebyaddala okufuna bwe yakifuna n'atereera ebisigadde nonsense. But a kick of a dying horse olugero muno amaanyi nnyo. Embalasi bwe banga efa ina omugere gwekuba bwe gukuba teddangula. Kati bino bino bigenda mu maaso tuli ku mbalasi gye bayita Uganda
eri mu kuba mugere ogusembayo tujja kudda ngulu kati abapresident bannengi nabakenzo Uganda ng'ekyuse bajja kunoonya kwekweka bajja kwekweka bano owiki bajja kugenda nembuwanguzi bategendereza so nze kwange ndaba nti esokera dda yaze nti ali selfish tosaagala nti osupporting omuyimbi abadde alanga show nogisupportingako olunaku ennyini ekyobonaga nokijjamu abayimbi kubbiri ez'ekiro tekinyuma tekiriyo abayimbi birina okubeerawo nti united we stand nyoga nti oli eno omuyimbi ali eno kiba kya kisiru amaanyi byala zitagalina wadde alina wakoma tasobola kulagira si bwe nti alagira wa president advisor alina wakoma cricket of wabaddeyo palaso olunaku olwasatatu kyabuzeemuko anti wangambye njogere mazima olowooza ensobi yabaddewa ensobi yadde ku palaso nyininyini nti yategeera amazima talina katale alina insistinga so si kipya yali tekimalirako budde eri muyimbi wange palaso talina abantu mu Uganda tanaba bazimba abantu babazimba buzimbi omuntu okukkiriza amaga nti kyali wange olina ogenda omulaba oba omuzimbi so palaso tulimu oneyako budde amazima agamanyi nisalina kukola ekituufu akimanyi tumuvaeko